Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya neddobozi nze Ibrahim Mukasa. Yonna josinzira okubanga otulaba nkwanirizaako ku extradigest mugoba nsonga. Tuleeta abantu ab'omuzinzi, tuleeta abantu abalina substance, tuleeta abantu abalina omukululo. Mu Luganda kyoyinza okuyita mu Luzungu kyoyita legacy, mu Luganda omukululo. Era nga abantu bano tubafuna ku mitendera egy'enjawulo. Abamu bali celebrated in politics, abalala bali celebrated in art, abalala bali celebrated in finance, mu busuubuzi n'ebigwa mu kkowe eryo. Olunaku olwaleero tukyazizza omwami amanyiddwa nga Charles Muvawala, abasinga mulisalako ne muyita Muvax. Tulinaye olunaku olwaleero. Is a big name on radio. Mugwanga Uganda is a big name in the art industry. Abantu abawangalira mu America, buli awali munna Uganda, n'abazungu bawangalira bamanyi omwami Muvawala. So tusazeewo tumunoonyeko, ndi faniwe, nali faniwe, nkyali faniwe. Mama wange omukyala Sara Mukasa yakeeranga ku makya okuteekako radio Simba. Nga twagala nnyo akanyomera akamu ketujja okutunuulira mu maaso awo, cutters of you and your other colleagues. So olwayo tusazeewo tunoonye ku Muvawala. Muvawala, njagala kusooka kwebaza okukkiriza okukola nange interview. Thank you so much. Era still njagala kwebaza okuba nti gwe omu ku bantu abalina erinnya nga ddene nnyo naye nga enneeyisaayo ate ya muntu wa wansi. Era nakyo ojja kutunnyonnyola mukikola mutya. Erinnya lino lijjirako ebintu bingi nnyo neeyisa n'ekyuka ebiseera bisinga. Tujja kukitunulira mu maaso. But njagala kusooka kusaba obuuze ku balungi abatulaba. Tutandikirawo. Abatulaba ku mukulu Ibulo ono mbadde mu following. Actually bwe tubeera e Bulaaya mwe muyina nnyo amaanyi gye tuli. Nti mutubeezaawo. Tubeereyo ku mirimu. Kuba emirimu gyaffe gitukkiriza okulaba show zammwe. Amen. N'oteekako ogundi headphones n'ogiraba neggwako. Oba oli mu ofiisi computer n'oteekako essimu zaffe. So mwebala omulimu omulungi. Ate nkwebaza nti ndabye ba blogger bangi. Oba naawe simanyi oli blog. Okay. Kwegamba eyiye erimu ngeri gye tuli mu Luganda mulimu obumanyirivu. Thank you. Obumanyirivu kwegamba totera ku fe abamu tutya shows ezimu tutya embarrassment. I know. Kibinyo omuntu omugenyi n'akukyalira ate n'omwembarase. N'omutyobola. TV ezimu sizigendako. TV shows. Timba ntya embarrassment. Tuzadde abaana bakulu ogenda n'omuganga ngenze ku TV n'ateekako. Olina akubuza ekibuuzo n'oswala n'okuddeeka. Ebivaayo ne bitaba birungi. Ne bitaba birungi. So ekyo nkikwebaliza. Thank you so much. Naye nga bampita Charles Bukenya Muvawala nange genneeyita. Erya Muvawala likola nsimbi. Nze nalyeteekako. Olw'obulamu bwe nayitamu. Bwe tutajja kuyitamu tujja bukoonako katono. Ne ngamba nti omanyi wano wentuuse. Nze Muvawala linnya eryo waliwo omwami bamuyita Muvawala. Yaliwe waffe nga mukwano gwa kitange. Naye nga musajja kwegamba erinnya eryo lyanyumiranga nnyo Muvawala. Kati bwe nakula ne ngamba leeta erinnya ki? Nga yogyeko gano agange Charles Kenya Muvawala. Waliwo neryolese ery'ensimbi naye eryo tulireke. Linnya ki? Erya Zonto. Eryakyakanya. So embadde lyabidde zinenga ndijjukira. Abaana bange bwe nakula ne baŋŋamba daddy toddamu kweyita ekinnya ekyo. Nange ne ngamba n'oli dropping. Nendi dropping. Wow. Naye nga lyavuga nnyo nga nkyali mu morning show ya Simba. Okay. Yes. Thank you. That is Charles Bukenya Muvawala gwe tuli naye akadde kano. Era nga tusazeewo tumunoonyeko tuwayeemuko naye tulabe ekitambula kitya, obulamu bugenda butya, emirimu agitambuza atya. Omuntu nga yakagenda e Bulaaya kyetujja okusooka nakyo bw'akomawo omulundi ogusooka n'ogwokubiri katugambe n'ogwokusatu okukomawo kutuuka ne kubeera nga
abantu bakumanya kibeera public information but omuntu bw'alwa Bulaaya gye muwangalira myaka 5 10 15 20 atuuka ng'okuddako tokumanya nakumanya kugwa bugwi kiva ku kyekyo enjawulo kivaawa excitement yes nti bw'obanga oludde Bulaaya bw'ogenda ebweru n'okyapa mwaka gumu 2 3 oyina that gunde missing eka kati wo lunaku lwoga nti ngenda ka kanku example fe twabe nze nzalibwa mu bitundu nzalibwa Luweero ne bakadde baffe olutalo lwabajjayo ne badde Butambala kwanga nayo bayinayo amataka ne kati obutaka bwaffe Butambala nti bwe twajjanga mu kibuga ne tukola nenga ku Christmas ng'omudda mu kyalo mwalina okumanya nti mukomawo esaati enjeru ogigula olw'ekitaala kya disco obeere ng'oli wanjawulo mubali mu oyakamu b'ekyalo so kyabanga kyanjawulo nakati bwe kiri nti lwakuba nti kati kirongooseemu nti omuntu abadde emyaka 5 tajjanga Uganda bw'aba agenda okujja buli omu amanya okitegeera kubanga alina excitement aba buli mukwano gwo owedda amugamba ko Ibula njijja wiki ejja ne Ibula n'akongerayo Muvaawala najja amawulire ne gasaasaana ekyalo kyonna yes naye bw'oba wajja dda bakwekangira kati nze abamu nva ne mu Uganda nga tebategedde zino shows ze tukola bagenda oziraba oluusi ate nga ndi na America case in point waliwo omwaka gwe wakomawo wano sijjukira bulungi naye wayiseewo emyaka nga 5 wakomawo e Kampala ne nkulaba ku social media katini nziramu okwogera waliwo omukwano gwange bamuyita Richard Kalema Ricardo nziramu omukubira essimu yavaayo bambi nziramu omukubira essimu nga mugamba njagala Muvaawala nangamba omusajja yaddayo dda nangamba wano yamalawo wiiki emu ku 2 n'addayo sajja wange nnyo kati n'ensonga endala nti abantu basobola okugamba nti gundi ajja atya wiiki 2 tiketi akikola atya naye oluusi obaako ka project kokola nga tugeze oba ozimba ennyumba oba ozimba obuyumba bwo bwabapangisa nga kikwetaagisa okubaawo 1 week osavinga $3 million ate bw'otabaawo bajja kubba $3 million so noga kantekemu akatiketi ngende malize cyane nga wendi neberere ku ground kubanga abantu baffe atamanya ntoliiwo tajja kukola kyoyagala ate nga sente weziri ezikikola netajja kituusa kwamanyi gwakikolera taliiwo bantu baagala nnyo mukulu andaba ng'akulaba n'amaaso bw'ati waba akola so bye bituleeta n'ogamba waliwo n'abajja nakunya naddayo Muvaawala America omazeeyo emyaka emeka America nagenda 205 nenkomawo nagenda 205 nenkomawo kati nakomawo n'essuubi nti embeera egenda kukyuka wano e Kampala kubanga waliwo Besigye yali akikwasizza maanyi kati mu 206 ngenga bagirumiza maanyi dali saagala mukulembeze bukyuke nga ndi wala wala yagala obeere kumpi wennyini ku kyoto ate nali munne nnyo actually Besigye mukyali wange nnyo bange era ne bwe yajjanga eri US nga tukwata tava US nga simula ate n'omukyala ne bwajja era tavaayo nga simulabe so bino bya bufuzi bye byatukyusa naye nga yali kyali wange so nenkomawo kati bwe nakomawo mu 206 akalulu ka 206 bakalangirira nga ndi waka nentunula ku passport yange nga visa mweri nengamba buno obulamu ngenda butambuza emyaka emirala 5 wadda kwetokota nadda kwetokota paka America kati since 2006 ndi America ogenda budde America ekuyisizza etya gwenga munnauganda gwenga omuddugavu gwenga omuntu atazaalibwayo kati America terina kyempisiza sigamba nti empisiza bubi kale yasooka n'enfuukira ekizibu nga naakatuuka not in American people oba mu bazungu oba mu baki but in my community in Uganda community because
banda banga the celebrity maibu ogenda ngo oli celebrity n'ogenda e Bulaya mu bana Uganda bakulabanga gwe e Uganda gweremye okitegera agamba olane muvawala nnyo eky'abantu yamu olane muvawala ze kati obulamu obwo kwega okufiitinga mu bo mu society eyo olina okweresa ebyogerwa n'okwata ku matu nti ogenda ku mulimu nga kuliko bana Uganda 10 buli omu naakubira mu maama we Uganda namugamba wange ndi ku mulimu ne muvawala Jamukube ekifaananyi oli bw'abeera omukubira essimu ekiddako kibaki kifaananyi alowooza olimba balatasobola mu recording ka video mule naye ku mulimu wano ssebo ate ndi naye ku mulimu naye tebamuyita muvawala bamuyita Abbas kati era ifeeyo kubanga bw'ogenda e-US oba London aba diaspora bakimanyi nti oyinza waliwo ensi ezitabikiriza naye bannayuganda bayambako bannaabo bw'abaako ka private job kakola n'agamba nti omanyi onyina gundi wange jangu n'akutwala n'okukolayo kibukyaizibu Kenya n'ogenda nga Abbas kitegeera so kati obuzibu bwe buli nti oba okola tugeze olimu ku mulimu waliwo emirimu kati bayinza okutwala kati waliwo emirimu gy'otasobola bikoleramu naye kati waliwo emirimu egiri ize kati nga stores nga z'omu dipo Walmart nti osobola okugendayo n'okoleramu nga Ibula naye obuzibu obuliwo manager ayinza okuyita Ibula nga gwoto ebisi byoliko n'ogwasooka bampita Francis nali nkola mu bakery ng'oli mu migaati oli mu ngano kubanga sirimanyidde erinnya wali bayita erinnya eriri mu mpapula gwe naye ng'omuntu eryange lyemmanyi nze kyazibu Kenya ekintu ekyo Katonda manager yamala kujja kunkoona Francis emugambe eno side byaddala nze byenkubulira byaddala. This is my experience in America nga nakatuuka. Wow. Kati nagenda mu bakery nga omusajja gwengenze amanya gentutteyo. Alina experience eyokukola mu bakery emyaka 10. Kati bw'oba ogenze nga balabye experience tebakutraininga because you have that experience of 10 years bakutwalira obutwazi okitegera va ku buno bakery jene nene erina freezer eringa ekisaawe kino kitegeera manager akutuma yantuma chocolate chip ne balina engeri gye bakiyitamu mu lulimi lwabwe oba okolamu okitegeera kiringa omutemi w'empuuta oba wa taxi balina olulimi lwabwe ate gwe lwotajja kutegeera wa naffe aba radio kati nze akola ku radio bwe ŋŋamba nti nteramu bedi awo oli aba akitegeera kati abalala agamba bedi bedi oba buliri oba kikyo bannasale bedi kati antuma chocolate chip box mu freezer kakati neŋŋenda nenzisanga nga ebigambo ebiriko birala agambye kirala nze noonya chocolate chip naye bo balina engeri gye bakola ku box bawandiikako kirala kati ye chocolate chip akikuwandikira kyonna naye ku box company efulumya something kirala naye mbeera omwo jjukire nfreezinga nali nfudde dakika 3 onoonya ng'engalo zonna zaagala kwatika nga mpanguludde box ku box n'enziza enene. Ani akutaasa? Biye mwennyini manager kubanga yalinda dakika 3 najja neyesitukira n'aŋŋamba what are you doing Francis? Nemugamba I'm looking for chocolate chip nga zennyini zempanguludde bw'ojja wano bw'ozza wali n'aŋŋamba this is chocolate kyaggwa kitya ate awo akuzzaako nanga agenda eka good luck ng'akutadde
tebakuyitira biki nti oba agamba wali okoze ebbanga ki wiiki emu nakuta nanta kati nempambana na birala so ye life eyo nga wakatuuke ate abantu bangi babiyina babiyita mukwanga okujjako ng'owangudde lotale green card wano tewali agenda nga ayina empapula bw'okujjako ng'owangudde green card oba kati nganze omuzadde nentwala abaana bange kati bo balina empapula zaabwe neffe bano bangenze kweyiya eyo ye time yegundi gye tusookeramu kati obulamu bugenda busooka ne butubijjira nga wakatuuka kati olula experience yenyina nsonyiwa okutiisaayo naye abantu babyetaaga at the end of the day abantu babyetaaga because era tubadde tujja bibuuza nti America yensi etaakola ku gundi public transport nti olina okuba nga weevuga okugenda gy'okolera okuva eno okudda eri public transport eri nnyo mu gundi mu downtown and downtown abantu tetulivingayo tetubeerayo tubeera outside downtown so ate teri nnyo bus teri train teziriyo train oyinza ogirindira hours 2 ate ngine ekusuula awantu ate ng'olina okulinnya awera emmotoka endala so public transport mu America si mulungi so nga nyina okufuna akamotoka nevuga ejjukira ndi ku license ye Uganda driving permit by then we twagendera nga tebanakona buno bukadi nga kiri ekitabo ekyokubikula kyaka stamp kati one time mba nvuga olwokuba mmanyidde enzikiza ya wano ndi mu kiro taala zaaka nze sitaddeeko taala kubanga olaba gy'olaba ndaba genda kikkubo lyaka taala zaaki sajja ya state police yankuba ettaala manye bali abasajja bakambwe bettaala n'oyimirira nankankana nti eŋŋamba kakati ndikweddako siina kinjogerako buli ekinjogerako kyaggwako kakati bwanyimiriza nenfuluma ndeeta akajanja kawana akekampala anti wano traffic bwekuyimiriza ate gwogenda gye bali ate America tekisibwe kiri ayinza n'okukuba essasi stain yokka tovaamu woggolera ng'ofuluma kubanga bamanyi nti oyinza omukuba amasasi okugula olugi ng'akuyimiriza ye mwennyini era osigala oyitudde bwoti n'atambula oba sino oba ki oba gundi empewo ereeta nkuba ye yaava mu motoka ye najja alabe buzibu ki era omukono guba wano pisto ye kubeera ku manduso akadde konna registration and gund and license registration y'emmotoka ne license yo emmotoka teri manya gange license siina nyina kye Uganda toyina bikwogerako mu nsi eyo nga nkimukwasa ngaki omukwasa kifulamingo kyeno kyekitabo kimusana nkimukwasa nakikuba mu katoyo kye bati nga ngamba what is this nemugamba that is my license takuddamu n'agenda mu motoka ye nakyo agenda nakyo n'akikubamu ndowooza n'akomawo n'angamba ekyo kyali manya gange wakafaananyi akalimu n'angamba Charles this is fake nemugamba are you sure what do you mean n'angamba this is fake and the worst the fake is expired kikyupuli ate ekyaggwako edda kubanga nagenda nga nakikuutiza nenteekawo date nakiraba wakuutiza n'okola amendment wakola n'engosereza nangamba this is fake and is expired nemugamba kati ekintaasa abagaayi bazungu baba kasita omwetondera namugamba office I'm sorry I didn't know nangamba you are not supposed to drive this car on American road nemugamba I'm so sorry namulimba nina omwana mbadde nziruka wa babysitter mwana alwadde kasina kyenyinza kukola nyina nangamba okay go back home
but never drive this car again with this fake. Olwonga takuganya kugenda gyolaga. Yanzikiriza. Nagamba gwe yongereyo. Nga agenda. Kwa namuga agendaga. Naga agenda. Nampa warning later. Olwo ekipapula kyo. Ekipapula kyaki. Kiri ki permit. Yakinziriza. Ne weyongereyo. Tewagwa mubalala. Saagwa mubalala. Omulala gwe nagwako mayibo oba toyina mpapula. Ate nga ne byoyina bifu. Buli time oba weeraliikirira nti wanyimiriza naye Uganda bali mu America oba abantu bonna bali mu America. Poliisi ya America yesinga obulungi kubagwira. Teyingira mu status ya immigration. Era ne bwoba okujjako ng'oli criminal. Era abasinga bwowulira nti ali mu community ya immigration basooka mu criminal gun. Ti oba anywedde drunk driving. Kati ne bamukwata. Kati bwe bakwata drunk driving. Kati immigration ne taking over. Babira mu makooti. Kati bobeera nga olina obuzibu obwo era nze nkubiriza nnyo bannayuganda wakajja biki weewala embeera ezo abavuuka kulwana kola ki ebyo ebintu ebisasamaza byebijjayo bali ne bagamba nayo naatubonyaabonya ali ki wano status ye eri ki agenda okulaba nga tolina wadde gonti wadde akapapula kagguli. Muvaala njala tuddeyoko ku mulimu bw'ova mulimu gwa beekeeri gwe wali wakakolamu ewiiki emu omusajja n'akusiibula wadda kuki wazzaako ki? Kati awo waliwo omusajja mu Spanish mu Newton Bannayuganda bamumanyi ayinanga gundi kawashi. Kati nenga ngine waliwo yanzigirira nantwalayo nga yayetaaga abooze emmotoka. Engendayo kati bwe ngendayo etwoze emmotoka nga nyingi nayo ze emmotoka ba 10 mu bbanga ki olunaku motoka 10 teziba teziddugala ziyita mu kyuma. Kati gwe no bebyuma nga betulina wano ku toto yesinga okuba n'ebyuma kati teguba mulimu munene kyasikwozaako ku mipiira no simula endabirwamu biki. Kati gaye yantwala yaŋŋamba ti buli motoka agigabirako ba ayinza okuwa $2 buli motoka ate ufuna ne tipu bobo omusimu neŋŋamba kaŋŋenda kuba nabo bo. Kati bwe nayeze motoka kati olweggulo ngambala ndaikaninga mu bibiri awo ebibiri bya sajja yampa $2 tekisoboka naŋŋamba ne mugamba balance wa yakibala atya yanti ye yaŋŋamba nti emmotoka okujooza bajoleza 10 ate nze ampa nti $2 ekyuma mweyita kwaliko esente z'ekyuma n'ezizo anti yambuuza nti mashini mweyita basasula $10 kati ate gwasiimulako ampa ati $2 nange nensala puresa eyo saddayo. Kati omulimu gwange ogwokusatu so gwakyaka nnyo ne mawulire wano. Ojjukira DJ Mufumba? DJ Mufumba yali akola ku Sheraton downtown Boston. Nga alina omuzungu gwakolera. Omuzungu oyo nga alina gundi eyo ya shoe police stands mu buli hotels ezo ennene ezibeeramu ba corporate. Eba nnungi nnyo kabanga ka office nga wali nga bazungu ajja n'alinyo n'atuula ku ntebe. Ne Kampala wano baali babuleese n'oteekako ebigere oba osoma mawulire oba onyiga. By the way ogw'omulimu gwe gwasinga okumpa n'essente nnyingi bukyangenda America. Kati nagendayo Mufumba n'aŋŋamba ayagala guleka. Naye ayagala mukama we ng'amwagala nnyo n'amugamba my brother. Naye abadde agukolawa mu Afirika. Kumbe nedda ate sikolangako kakati Mufumba mukama mwekimule ky'emirembe naye yanyamba nnyo bambi omanyi bw'otuuka eri ng'olina w'otandikira kati nga ntwala andagayo
boss we yali mukyala kyala Emily Sheraton yao downtown nene ereeta musulamu baba celeb era by the way ogwo mulimu we nasooka okusinkana gundi Denzel Washington ono wa film kubanga yayina mwalimu olugundi ya convention ya boys and girls nga yemugenyo omukulu gendo jogerera nenga ballroom mweri stand ya gundi yaffe wetukubire ngatto weri kati kijja kitya mawuli mbandi awo njira kube ngatto za ovunya kiba ali wali chuku bali ate okube ngatto emu nakuwa $10 baba gagga nenyirireti nga sono jerabiramu nenyirireti akuwa watwaze kubiranga $10 akuwe $10 naga keep change nzingamba awo nga nyina $6 edde kati mandi awo njenjira kuli waliwo abaddako wali nga bana oyina goliko wano mumaliriza ngenjira next ngaga sekalala ne hajati ni mchala we chagwa kitya na jira nenga muzimu obabi yadala kumbe ye bali basuzomo bali bandabye edda naye olwokubanze mba busy ndoza bakulaba ne bakuleka ndoza teyali na mungatto zikubwa ddagala na ndoza naddayo mu room naga kanjitwale tumu surprising kakati natia ngamba banonye banzizayo kiki banziza Uganda ki nganji kuba bulungi nki ambuza embere eri etya biki ninga alaba line eddako awo nga mwogera lw'ekyaddondo alaba abantu tena nina omukisa abantu banjagala nnyo oba njagamba nti ndiko favor abantu buli wenkolera baba banjagala nnyo ngalaba abazungu bayitawo aichali okitegera awo nakolera nga manya gange oli gino kwanga omukyala yamugamba siye muntu eyatwala koli yeringa background check yo kati bwoteka background bakusaba ebyo naye ye tebabinsaba wayitawo buyisi lambalamba manya gange amatuufu era kadi yange ng'eriko Charles era yansanga nga nyambadde bulungi nze navangeka nga nyambadde suit kuba manager ngamba wano corporate people come ojja ne suit yo nogiwanika wano tai mayo kubenga tongo olinga ali mu banka uli smart yes kati maloji kubeya agankube ebifano mchali eri akuba aga senior junior MD wange mwagala nnyo by the way is a good man nga njimala akuba ebifaananyi kati ndowooza bambi yajja n'alagako awa abe Kampala abe kusimba staff ndowooza oli gye yakibbira n'akiwa New Vision ende bandi eyo ng'omutwe omukulu a senior radio presenter is now a Shushaina in America but I was happy nti ekintu ekyo kyanyamba okwongera okukola ennyo neŋŋamba njagala Shushaina oyo abantu bagambe nti bambi alina ekintu kyakoze so I was happy kati gwe mulimu gwe nakola nga mulungi simu kweganga mpulira ngwagala olwa ssente zenkola extra digest mugoba nsonga tuli ne Charles Bukenya MUVAWALA gwe tuli naye era nga tutunulira bulamu bwe buweereza bwe Uganda America comedy art industry nebigwa mu kowe eryo tuli sponsored by abanywanyi baffe aba Roast Coffee Academy ku Alwada Mola Airport Road UAE Abu Dhabi nga batendeka ba baristas bakutendeka okola crepes sandwich ne burgers atenga abanywanyi baffe aba Sun Cargo Shipping Company ku Arua Park basa abazemali from China to Mombasa
omusuubuzi yenna ali eyo beekwate buli kimu kitambule bulungi nnyo basange ku Arua Park oba obasange China Guangzhou jojo kubanga obasanga bakusaabalize maali from China to Mombasa bali legit bali authentic and genuine beekwate. So omulimu guno ogw'okuba engatto, what was your best experience ku mulimu ogwo before nga tonnaguleka? My best experience je nkugambe tina meeting abantu ab'enjawulo ate abansobozesa okuvaawo nga nyina contacts ezenjawulo kubanga abasajja abo nakubiranga engatto osanga olina okuba omusajja CEO wa Marriott mu America yonna nakuwa business card neokubeera oba ba CEOs balina zi conferences ne bakujja ne bakubookinga nti ogenda nze nga nva ku mulimu ogwo ng'omugongo nfa naye nga wallet nsanyufu. Muvawala tutunulire batutumufu kibe bwakubirako engatto betumanyi sina batutumufu benakubira naye gwe manyi aba ba corporate people nti ono CEO wa gundi CEO wa kino kubanga abatutumufu tebatera kwambala ngatto za ddagala tosobola mufuna mangu okay. Corporate people. What was your worst experience ku mulimu ogwo? Kutya because when nakolanga nga nkube engatto z'aba state police boots zikomena nga bajja n'atuulaawo naye nga jjukira gwakolako ne ngamba kati bwambuuza ebinjogerako mugaakano ne kiwi todda kati yokka naye sina kizibu abasirikale wano wakubanga engatto naye ng'oli ku tension balina engatto bweziti nga bajjaawo state police nga bakuba eddagala nga bambuuza where are you from? I'm from Uganda. How long we've been here? And 10 years. Okitegeera tebagenda nnyo mu birala just naye nga mbeera mu katengo kandi bwe kati nti akaddeko n'omusajja wasabira empapula wansabira naye kumbe tebasobola. Trump yali akireese naye polisi n'ekigaana ya America nga eyagala nti polisi buli wekuyimiriza nga bakusaba status kati abapolisi ne bagamba okujjako nga mutusasula ddabo tukole emirimu ebiri okubuuza obutuuze bw'abantu n'okukuuma eddembe. Bagenda okulaba budget tebagisobola kubanga obwa polisi edde bano aba regular police afuna $50 per hour kitegeera so kati omwongerako guli ojja kwesanga ali mu dola nga 2 per hour ate basobola gavumenti negamba so omulimu guno ogw'okuba engatto ogukolera bbanga ki? Myaka 3. Oguvaamu otya era waddawa? Kati ekigunjijamu olwo ntandise nyingira transportation kati bano abantu benakoleranga nakubanga engatto ngundi alina hotel weti amanaginga hotel weziti bikoze bitya yenva ne banyingiza business ya transport nti motoka ezo ko by then nga Uber teriiwo nga transportation mulungi ogenda n'olizinga motoka zo black private gundi corporate cars ezo kati ngo so parking a hotel nga motoka nungi ezebbeeyi so nenyingira nzenji zevugira kati ugona gumalamu ebbanga nti Uber bwe yajja kati Uber bwe yajja nga nesale bbeeyi ate ffe nga twajjayo emmotoka za bbeeyi kati nesale bbeeyi nga wootwalira $5 wa Uber atwalira 10 aba ino kugoba mu kati customer yenyini nga akugamba do you think I'm crazy to go with you on $50 when the Uber is $10 ogenda okulanga gwe mubbi osegera nakuyitako n'alinyeri naye kwegamba nze kinjagaza nti buli embeera ejjawo embuusa step kweddako. So mulimu guno gw'okuvuga tuyina obuzibu wano nti abantu abavuga abantu mulimu katugambe bubi in terms of security and insecurity wabeerawo kuvuga ababbi abatemu n'ebigwa mu kkoweryo. Mmwe mufuna bizibu ki abakola emirimu egyo mu nsi ezo ziri developed first world countries? Kati transportation nti ebyaffe kizibu nnyo okuvuga tubavuga naye oluusi tobamanya okitegeera
kati teba musango gwaffe kati ekyawano kyanjawulo nti obavuga ate naawe nobanga omubbi munaabwe okitegeera ferusi oba tobamanya kati obuzibu obuliwo mu bantu abo oba mu transportation naddala nga ezo corporate gundi businesses transportation abantu abamu ovuga bamafiya bakiba drug dealers okitegeera nzi nabanga oluusi parkinze ku hotel ku Marriott omusajja najja nga obulamu bwe tasa kulinnya nnyonyi because ekisaawo kye kiyinza okuba kirimu enjaga okitegeera kati ate road gundi z'Amerika teziriiko kundi road block nti bachekinge kujjako nga kigudde bugwi nga balina suspect ne basuula ekiddo bakisuula kati omuntu okuyisa enjaga mu nnyonyi ng'asobola okugamba nvuga tu New York nomugamba nje kubanga New York nga tuvugirawo $10 ye n'agamba ngenda kuwa 13 n'osimbula gwe tebikwata kubanga license yo bya bulijjo license ye is transport people customer service ate omuntu azze akuwadde omulimu ate omubuuza ntwala ki kisege yagenda ku New York. So abantu ekikabo ekyo wavuganga bameka bobojjukira baali bawera kati n'abalala kyennenyumizaamu nti navuganga aba celebrity aba basketball aba baseball nga bacoaches basobola okujja ne bayegombe morokayo abagagga beeri tebaagala nnyo okuvuga amamotoka n'agamba tutwale ku kisaawe ojja tukudde otukima otuzeeyo ku hotero nga nfuna omukisa ogwo oguyingirira ddala eri ba Celtics gye bakolera ki emanju ekitegeera nga olusi bakochi bajja baba referee nofuna ba referee kubanga egyo emipiira gyagumu bayinza okuba referee bana ekitegeera ne bajja ne bakubuukinga nga ojja tutambuza otwale kati ng'ekisaawe kya football kiri Foxborough nobatwalayo ne bagamba osobola okusigala n'olaba oba ne bagamba kati gweweteekamu olu business I'm busy ne bagaddayo kale ojja kutunula bwezi yes bwe kityo kati kyanyamba nnyo naye kati ba celebrity abo oluusi nga nze bazungu babandaga sibamanyi simanyi baga nti oyo munene ng'oyisa okutwala omuntu bali ba doormen abazungu ne bajja ne bagamba do you know that guy ne mugamba hu tigwova okuvuga agamba so yina nyini Marriott mu America wonna ninga guy ali cool n'otuuka era nze kyeŋŋamba babagagga bawano lwaki tebabanga ebeeri ani tebannatuukayo eri omusajja ng'afuluma ne mu nkuba n'agamba Charles don't worry ng'omutwala nga wali naye nga waliwo enkuba noyagala ogyeyambula era agamba don't worry n'adduka mu nkuba naye nga ya owninga Marriott hotel naye abawano abasajja abo bagundi abaana ba Celtics ng'omuvuga n'agamba ndeka wano abawano bakola batya awana nti obugombe ayita ne muwanuwe ate abawano tebapangisa mmotoka bavuga zaabwe kyoba olaba nti abagagga bafiira mu accident sigamba nti bw'opangisa tofa naye olwokuba ava mu bbaala atamidde n'adda mu mmotoka nekyabaselebu bawano bwe kiri celebrity bawano balinga era bwe bimu nti ava mu bbaala ng'atamidde n'ayingira benzi n'avuga ne bw'aba ne driver tamwesiga ba celebrity bawano be baagala okutuula mu maaso babalabe ekitegeera celebrity atuula mabega ati neesomera n'amawulire kakumba so Charles bw'omala omulimu okyali mu transportation kyalimu kitambula kitya si kibi kirungi nnyo lwaki bannayuganda abali e Kampala wano abatannaba kutambula be bawulira nti muvawala avuga abantu avuga Uber mu America bakinafuya nnyo lwaki abantu bakinafuya nnyo simanyi lwaki kubanga naye nga kyenjogerako kiwali ekiwuliddeko nti bakinafuya nnyo naye kiwuliddeko naye ng'ate emirimu gye beegomba ennyo
mu America oba mu Bungereza ate ffe gye tuzalawa nga mirimu ki kati ng'okukola mu banka mu America yesinga obutasasula sene nyingi era bw'osanga omwana akola mu banka omanyi oyo yakajja okitegeera okujjawo nga manager ne bw'osanga abaana bano bateera ayi bali bubi nnyo era akola jasika ku ntandikwa n'adduka so emirimu kiringa n'ogamba nti omulimu kati ng'ogwo gwe nkugambye Kyushayina kati nze oŋŋambye Kyushayina nkugambye navanga ku ngatto nina $600 mu nsawo edde $600 kati ng'oŋŋamba nti nguveeko nkole ki katosobola kuguvaako so abantu abanyooma emirimu naddala ab'e Bulaaya gye bakola mwe muginyoome mubeereewo mwe mukole egyammwe emirungi tewali abaganyize sibagaana bw'owulira nga kintu kikutuddemu naawe oli gyoyininga n'ogamba naffe twabeeranga waawe by the way sibanenya naffe bwe twali nga tukyali wano nga yendowooza yaffe mwamala kutuuka eri ne mukiraba nze nalowoozanga nnyo nti abantu b'e Bulaaya beepanka beeraga nyina anti wange yajjanga n'akasipureyi nga tuli mu kyalo ensiri nga ndowooza yeeraga omala kutuuka naye nange nkiwulira ne ŋaawaye naakajjayo bajjaga ensiri ekuluma naye nga nawe otambula nabo wangi anti kati bw'otatambula nako sigamba nti kweraga abazungu obulwadde bwe bwasinga okutya ate nga tebalina ddagala lyabo ye malaria bakiŋŋamba nti tebalina na pulaani ya malaria tebamanyi na kiddako ku malaria bakutreatinga ng'owa covid ate nga tebalina kye bakujjanjabi era wano omuzungu atya Afirika okuba nga etreatinga malaria naawona era kasowoggana nti ndabika nyina kamalaria eri bakusenza luti kituufu so bwe bityo bwe biri okay tuline Charles Bukenya Muvawala musajja yeddira ngabi gwe tulina olunaku olwaleero bangi nnyo babeera hesitant to share their journey bangi bali free to share their journey so ebiseera ebisinga tuleeta abantu bano to inspire gwali e Kampala olunaku olwaleero nga oyagala kugenda Bulaaya kukuba kyeyo bano balina experience babaddeyo babirabye babikoze yensonga lwaki tubaleeta so bw'obeera okomentinga wansi awo think twice bw'obeera okomentinga ng'oteekayo komenti yo okusinziira ku desire yo amaanyi go n'obuyinza bw'olina mu kunyiga amapeesa omanyi abantu balina amaanyi ku mapeesa awo so Muvawala Amerika eno olunaku olwaleero luno oyagala kakasa Munnayuganda nti gwe oyisa kimu mikono mu maaso n'owanika waggulu eri Katonda mwebaza nti ekintu kye nasabanga mu bulamu bwange ebisinga abimpadde ekisinga obukulu kya bulamu amiina kikulu nnyo nasabanga Katonda ampangaaze naye akikoze era ekyo nkimwebaliza buli kumakya buli kawungeezi buli ddi Mukama sina kyenkusasula omwebaza ekirabo ky'obulamu kye yampa sina kye musasula bagagga bangi baatutte naye nze ate bwendi era nze tobola ensi teneemazaamu akatono kennyina ke kange kitegeera si wanka nze naliko mu mbeera ng'abantu baŋŋamba naye Muvawala ku maanyi g'olina erinnya ly'olina ogenda otya mugundi oba bino byefe nze musajja mukatulisi tunywamukko naye oyingira mu kibaala ne baya kati tumufunire tebo yaki sinze nava wano nga nina tebo era nyimirira wali okitegeera wensanga bakyali banga abeddaolwalinemutebo nze era ntera nnyo okugamba abantu ate abavuka ba wano bakiina lwaki ogenda mu bbaala okusanyusa abantu nti olwokuba nze gundi n'otumya n'ekyokunywa ky'otayoomerwa olwokuba oyagala bamuyita Nelson abikola ebyo era namutuuza ne mugamba ofaaki champagne mu bbaala ezisinga wano champagne bamukolera mikolo oba nga
birthday party noteka champagne ko ne banyenya onegenda mu banga negenda mu banga celebrity bwekiti bazina okay naye sirowooza nti omuntu oveeka nyoka ngenze mu bbaala kusanyuka nti nyumirwa ene bw'obeera ne bbali wenywera katasikalaga n'otuuka wali nogaba mpe maweti olw'okuba eyaketi bagireeta eyaka bagireeterako obuliro obubeera bwakiye anti beeyi kati ate ab'amabaala wano asetinga erinnya sijja ddikozesa eri asetinga ba Joseph benga bana ba Keith ba Daniel omu n'abeera wali omulala n'abeera wali it's a promotion nti chupa bwezige erimu bwegenda wali ng'eyaka nendala negenda wali abali wano naawe ngoga bagimpe bagireete n'olingaga nange bagireete n'olingaga nange bagireete zino zisasula ziri okitegeera ffe twabeera ng'ano nga bagamba gundi bagizewe bati bakyankalanyiza gavana biki okitegeera bagenda okugira nga omusajja abanja sente z'abantu abo abamu ga tebakyayaga kudda mu gavana ne babula kubanga omuntu agagireete n'amala n'asenja kuwe njagaleeta enkya n'atalabikako yes nze na experiencingako ng'abamu baleeta amacupa ago kusanyusa abantu n'amala ne bagizaayo kuba wano mu kugireeta nti attention mugibawa ate bweddayo ate muba mukyalini ale bweddayo tegenderako genda mu kimpooze so kati nze obulamu bwange buli easy Muvawala tujja kuddayo koko kati ninye emabega wabeera kusimba n'obeera n'okola erinnya lyali ly'amaanyi nnyo ng'owulirwa mu mizindalo gya radio ng'ate olabwa n'okulabwa ku stage mu shows ez'enjawulo wakola otya okukuuma erinnya nti watuuka okuva e Uganda okugenda mu America nga tofuuse kisekererwa nga tofuuse tebakuweerako reference nti oyo yali wakabi naye yaggwa wakikola otya ate era ekyo ekintu njaga abantu bakigendereko naddala bali mu media era nsanyuse nnyo Franka Walusimbi kyakoze bajja kwogera agenda akola ki naye ebiseera ebisinga bw'ogenda nga bakukooye kiba kirala endi ebambi naye genda nga bakyakwagala kati nze we naviira kusimba nze kambabuli Ibra temulabye ku life ya celebrity nga bwe twagirimu era sirabayo celebrity anyumirwa life twali tetuyina naye nga we enjoying Kampala Uganda because of the name we made nti twakola erinnya kusimba ng'ate obwa celebrity ebiseera ebyo nga you just waliwo gundi molo ky'ebiseera ebyo avema wano mu tawuni wakati waggulu awo wali kuyingira molo bakazi abo abagenda Dubai nga badange Muvaala uli ayita wali biki kweganga ogenda ova omu ng'engoye zabwerere engatto zabwerere akasente okayina naye kati sebo celebrity basindikiriza eri ani oyo yani ndiye kubanga creativity tewali ffe twalina creativity nga tukola ebintu ebinyumira abantu ne bakwagala okitegeera nti ffe twakolanga morning show ya Simba actually before teyali morning show ndoza nkututte speed ffe mu kutandika Simba batujja ku stage nga muzannya mizannyo siasa senkubugera mukama muwampangalize emyaka bukadde nti Alex yajja okulaba omuzannyo Alex mukulu nga bategeka Simba kati musanga mu ofisi ya Senkubuge tumaze okuzannya muzannyo bagwali muzannyo bakiri atabaala something babukedde banyanike sijjukira n'aŋŋamba mayi Alex ye muntu akwagala ate n'atayaga akulaga nti kyokoze kyakabi okitegeera akuwaana akujerega tayagala kumeza biwawaatira yaŋŋamba osobola okusesa omuntu nga takulaba eŋŋamba naye omusajja ono abadde yabaaki waddamu otya nemugamba mukama wange sikutegedde nti nenseka naŋŋamba kankikuddiremu
nga ndi wangeka naye nenkuwulira nenseka nemugamba kyoganga nga nkusesa ntya kati senkuge teyanzira mnanga okay ndoza ngagamba okutegeera kwendoza akowe kukomye nasoka nakubuza okay kati nekinsigalamu ate by then nga okusemberera Alex mukulu ekyo kyokka kyali kimaze nembeera nga seebaka yabadde ngamba ki okitegeera kati gundi siasa mubuuza Alex yadda ngamba ki yadda ategeeza ki by then nali nkola mu kikuubo ewa mukadde wange Saalongo Bossa nanyini forest actually yo jenkulidde era mwebaza ambeereddewo mu bulamu bwange bwonna paka wendi kati yes nti yali nkola eyo nze natandikanga omuwuliriza wa Simba nga mpandiika obuntu obunyuma nga basoma busome mu binsangano yali etandika ssaawa 4 by then enyezo okumakya ezo teyali morning show gundi Zadoki waliwo omuwambi bamitanga Zadoki nga yakola morning show tajja yali munene nga atali aludde mu media kati nze nga mpandiika wansi nenteekayo bujjoko bwe natuma buzonto kati nga babusoma basoma obubaka bwange ngoweerezaayo obubaka nebusoma ngutwala ku Pride nga yakatandika omwezi gumu nga mutwala ku Pride nembwa siasa n'abusoma nga neeyita na linnya lya dduuka Jebyero Joseph Lutalo Bossa nga babusoma obubaka buvudde ku Jebyero nga wansi bwe mala okutumira teekayo kajjooko kenayitanga kazonto n'okabasigala ne bakasoma senkuge ng'alwana nako paka lwakasoma era nga ngamba Oluganda lwo lutawaanya okitegeera kati lumu ndowooza tegwawera mwezi ndowooza nga babuuza omuvuka oyo kawandika ebisesa buli lunaku nangamba yansanga ku Pride nangamba bakwetaaga bino byowandiika obyogere ku muzindaalo bajja kulikodinga nga tukakube wali nengamba ebiseera ebyo nali nsula Kawaala Kawaala nga nyina akaziko kange ka 2.5 omwezi aje mbeera naye nga nyina nga nkola mu kikuubo ewa muzeeyi ati nangamba enchakeera ojje kusimba nga nkimanyi batandika ssaawa 4 natuka 9 ez'olweggulo ez'ekiro nga bukya kati ntuuka ku geeti ya Simba asikaali angamba onoonya ki nti nzize kulaba ababinsanga wano nangamba abo basaawa 4 ziri 10 kati kana soka nembeera abweru nangamba ngakawewo ngenda ku gundi ya sikaali gamba ina appointment ne Senkubuge nangamba Senkubuge ajja kunyi kale ajja ku 3:45 ne bayingira empeo kati ziri genda mu 10 onobeerawo paka nja kubeerawo nangamba tuula wali mukati entuulaawo kati bwe batuuka ku ssaawa 3 mbaddewo okuva ku 10 empewo ekugwereddeko batuuka bagenze mu studio asikaali nga agamba siasa nti waliwo omwana akunoonya wano tibamuyitaani nti Bukenya tumusuubira abantwala mu studio nze ndowooza byakulikodinga kumbe live kumpewo on air interview yali on air ate awo navaawo extra digest mugoba nsonga tugenda kutunuulira olugendo lwe mu radio tugenda kutunuulira obumanyirivu bwe mu radio challenges n'ebigwa mu kkowe eryo